So yes, alright, nate enkwaniriza ku Break Media awamu ne Healing and Deliverance Ministries. So oli mulabi mulungi, tuli ku paati yaffe ate ey'okubiri. Nkwaniriza nnyo yonna gy'osinzira okubeera nga olaba akatambi kano, nkugamba nti Mukama akwagala nnyo okusinga omuntu nga bw'akwagala, era kkiriza omukkiriza omwetwalire ng'omulokozi wo agenda kubeera ng'akukolera ddala ddala bulungi nnyo okusinga omwana w'omuntu okubeera ng'akulyamu enkwe, akudisappointinga naye Mukama ate ye taalimbirako wadde. Kati ggwe ky'oba okola yatula Mukama ng'omulokozi wo, noonya ekkanisa otandike okubeera nga osaba, ojja kukola bulungi obutagambika. Ffenna tuliwo ku lw'ekisa kya Katonda. So twagambye nti nno mu paati yaffe eno ey'okubiri egenda kubeera nkambwemuko naye ow'omwoyo ojja kuba ng'osobola ogitegeera. By the way, bino ebigambo bye twogera si bya buli muntu ssekinomu, bigambo by'oyo eyeetaaga okubiwuliriza, bigambo by'oyo Katonda gwe yategeka nti ekiseera kino bino ebigambo ajja kubiwulira, abiteeke mu mutima gwe, omutima gwe biguwe omwoyo gwe, omutima gwe gubiwe emmeeme ye ebiwe omwoyo gwe. That's why tukugamba nti mmere ya mwoyo. Naye ndowooza owulidde process, so gwe okyali ku bulokole obw'amata, nga bw'olaba nti omwana bw'aba azaalibwa asookera ku mata n'adda ku tumonde munda awo, emmere ng'eri soft, bw'akula n'alya emmere eya bulijjo. So just know nti eno emmere y'abantu bakulu ab'omwoyo. So nga gwe okyali mulokole ow'amata, yandiba nga tejja kukugasa bulungi ng'omwoyo takuyambye. So bino bye tugenda okubeera nga twogera bintu bya mwoyo nnyo. So nkusabye tuula kkalira, ebigambo bino tobiteeka ku bwongo bwo kubanga obwongo bwo butegeera bya ku nsi, bino bye twogera bya mwoyo. So nsabye Mukama akulungamye osobole okubeera n'obitegeera. Ate bw'obiwulira n'otabitegeera n'oddamu n'obiwulira n'otabitegeera ng'omanya nti bino ebigambo tebibadde bibyo wabula bibadde bya muntu mulala nnyo nga si ye ggwe. So kyenva nkugamba nti sharinga. Yes, sharinga. Tomanyi oyinza okuba nga ggwe tebikuyambye naye ng'ate eriyo gwe bigenda okuyamba. Ebigambo twogera bingi naye otwalangamu ebyo eby'amakulu, otwalangamu ebyo ebikuyamba, otwalangamu ebyo ebikugasa, ebitakugasa n'obireka. So tugenda kubeera nga tulaba bano bannabbi b'obulimba nga bwe twayogedde, lwaki bettanira nnyo okulagula oba okuwa obunabbi ku mwana w'omuntu. Ensonga esooka kwe kubeera nga baamanya nnyo nti abantu, kwe kubeera ng'omulaba abakozesa yamanya nnyo nti abantu baagala nnyo okubalagulako, baagala nnyo okumanya eby'omu maaso, ebiriddawo n'ebyaliwo. Ko ye ambasindikira abagenda okubazikiriza bulungi nga mulowooza nti batuufu naye nga si batuufu. Era omwana w'omuntu kasita omulagulako bw'oti n'omugamba nti kitaawo bamuyita gundi, ova mu kyalo gindi, ng'akugamba nti ye kituufu musajja wa Katonda waakiri n'okubukatabuuka, ng'akugamba nti ye nti kituufu munnange musajja wa Katonda nva mu kyalo bwe kiti era tatange bamuyita bwe bati era tuzaalibwa abaana bwe tuti, nga olwo amaze okubikugamba. Naye akakodyo kali wano, tuula kalira nywera. Gwe yaakatuuka ng'okyali mupya ogenda kulaba akagambo subscribe, osubscribinge. Ate bw'omala kusubscribinga olayikinge, kubanga bw'olayikinga oba n'osubscribinga oyambako vidiyo eno okutuuka ku oyo omuntu agyetaaga. YouTube eba ejja kutambuza vidiyo eno mpaka ku muntu agyetaaga. Ate teweerabira kusharinga kubanga buli lw'osharinga oba oyambako oli omulala, era naawe bw'oba nga abantu bagenda kuweebwa engule mu ggulu, era naawe engule y'ekyo ky'obeera okoze ey'okusharinga ebeera etuuse ng'etuukidde ddala bulungi kubanga bagamba nti sharing is caring. So obeera ofuddeyo.
so ne tubeera nga tugamba nti ne comment section ebeera nzigule ku lulwo n'olw'omulala ayagala okubeera nga commentinga ng'alina kyatugamba oba oyinza okutuwabulamu, oyinza okuba nga olina kyonna ky'obuuza. Comment section nzigule 24/7 era nga tugigoberera nnyo comment section eyo, tugigoberera nnyo nnyini ddala. So kati akakodyo kali wano eno, bwe tubeera nga tukula bajjajja ne bajjajja baffe balina ebintu bye baakola ffe bye tutamanya, kubanga nga bwe nkugambye mu katambi akawedde nti obutamanya tebujja kutugisaako musango, n'endagaano bajjajja ne bajjajja ze baalagaana mwana wattu zikyakolera ddala, zikyatufolowinga kubanga olaba bwe tuba tusaba tugamba nti nze n'abaana b'abaana bange tunaaweereza Katonda. So guli omulembe ogwasooka ng'agamba nti nze n'abaana bange n'abaana b'abaana bange tujja kuweerezanga Sitaani. Bwe wootaali oba nange weesitaali, eyo endagaano ng'enywera. Kati gw'ozaalibwa tomanyi nti eri endagaano yalifa, ogenda okulaba ng'obwenzi bukuyingidde, ogenda okulaba ng'obulimba bukuyingidde, ogenda okulaba ng'obubbi bukuyingidde. Sometimes bino ebintu tebajja bikugamba kubanga oyinza obutayagala kubimanya nga Sitaani takukkiriza na kubibuuza oba sinakindi ne babeera ng'oluusi bizibu mu kkowe nga tebasobola bikugamba wabula ng'Omwoyo Omutukuvu yabikubiikulidde. Otherwise ojja kugenda bakulagule. Anti kati ndi mu kupangira ndi mu kukulaga olugendo bannabbi b'obulimba bano lwe bakozesa okubeera nga bakulagula, kubanga Sitaani owa America, Sitaani ow'e Uganda, Sitaani owa Kenya y'omu naye nga operatingira mu njawulo. Enkola ye ya njawulo naye ng'omuntu aliugwa. Kiringa bwe najjira mu lugoye olwa bbulu enkya ne nzijira mu lugoye olwa grey, enkya ne nzijira mu lugoye olwa green naye nga ndi muntu ogwo omwo, oba leero ne nzija nga ndiko make-up nga nkyuse, oba enkya ne nzija nga siriiko make-up, nsigala nze muntu omwo. Oba si kyo ffenna tubeera n'amaanyi oba abiri oba asatu. Nnyinza ogenda ewantu nga bampita Becky, ne ngenda ewalala nga bampita Rachel, ne ngenda ewalala nga bampita Fiona. Ekitegeeza nti ago amannya gaba ga njawulo naye nga ndi muntu ogwo omu. Ne Sitaani bw'atyo bw'ali naye nga takyuka, Sitaani ali ogwo omu. So bano bajjajja ne bajjajja baffe bwe bakola ezo endagaano nga ffe era bwe tugenda mu kyaki nga bwe nkugambye era ogamba nti nze n'abaana b'abaana bange tunaaweereza ggwe Katonda omulamu, tunaakusinzanga, tunaakutenderezanga. Ne bali mwana wattu babeera gye bali nga baakola endagaano. Kati ffe tugenda okuzaalibwa nga baasaalumanya naye ng'ate wadde ekyo tekitugisaako ki musango. So kati bw'amala okukola endagaano mu nsi ey'omwoyo wabeerayo emyoyo egitambula naye nga kye gikola mu nsi ey'omwoyo kirabikira wano mu nsi ey'omubiri. So bano abantu bwe bamala okukola endagaano bwe baba n'omulabe Sitaani, Sitaani amakinga sure nti emyoyo giri egimuweereza gigenda kugoberera ono omuntu amaze okukola endagaano, kubanga abeera amaze okubeera ng'awaayo ki abaana be n'abaana b'abaana be n'abatannaba kuzaalibwa mwana wattu batuwaayo. Ogenda okukula nga mukwano oliko akulondoola agamba nti baakutukwasa. That's why ogenda keera ku makya obeere ng'osabira omuntu musse Katonda bye yayita okuweereza ekyo ekintu bakiyitamu bakimanyi nti ono baamutuwa ono waffe, okitegeera n'olyoka omuggyamu ezo endagaano ate n'omuzza mu ndagaano ya Katonda. Kuno ku nsi tosobola kutambulira awo bwereere, tekiriiyo. Bw'otatambulira mu ndagaano ya Katonda otambulira mu ndagaano y'omulabe Sitaani, ekituufu. So kati bwe tukula jjukira ono amaze okukola endagaano ate eba enywedde, eba tekyavuddewo. Kati jjukira nti jjajjaawo giba mirembe ena gye balayira
newa Katonda giba mirembe ena. Kati let's say nti gw'oli mulembe gwa kusatu, taata wo oba maama wo gwe mulembe ogusooka, jjukira nti ab'ewa maama wo baakola endagaano n'ab'ewa taata wo baakola endagaano. Kati ezo endagaano za bika bibiri, zonna ne zibeera ku ggwe. Bazikola bamanyi ate oluusi bazikola mwana wattu tebamanyi. So kati ozaalibwa gwe Ssaalumanya, otuuka okula olaba ebintu tebitambula bulungi, jjukira oliko omwoyo guli ogukulondoola ogutuukiriza kye baayogera. Essente ne zikubala. Kati let's say nti bwe yayogera n'agamba nti tunaaweerezanga Sitaani, nti ye Sitaani yakupiikingirayo omwoyo gw'obwenzi. Bw'okula ng'oli mwana muwala n'olyoka ofuna obulungi obutagambika, kubanga ye Sitaani takozesa muntu mubi, n'olyoka ofuna obulungi n'olyoka olungiwa ng'oli muwala, buli gy'ogenda n'ogezaako okusoma, kale n'osomaasomako Sitaani n'akuleka n'osomaasomako. Buli gy'ogenda emirimu ne gibula n'ogamba ye waaye nina akaduuka kange, nina kapito wange wano mubiri Katonda yagumpa siyina kye nteekamu. Kati olwo Sitaani ng'amaze okukola ki? Okujja ku mulamwa nga kati endagaano eri gye baayogera bajjajja ne bajjajja baffe ng'etandika okusiikuuka bw'eriba nga kkubo nga kati obunnya butandise okukola bitya? Okujja. Ng'otandika okubirowoozaamu awo okuza ofunyeeyo obubwoyi bukukwanye nga kati omuzimu ogw'obwenzi gwe baba nga guyingirawo. So kati okuze otandise obwenzi, emirimu gigaanye, okuze ne weetundatundayo kaawo n'okuulakuula, otuuse n'ogamba ennaku embeera ngikooye ka ŋŋende nsabe baba. Sitaani nno takuganya na kugenda wangi, that's why bagamba nti ow'ekikolimo afuula wa kikolimo. Sitaani takuganya na kugenda kufuna kkanisa ntuufu, akulaga eyo ewa nnabbi w'obulimba. Kati bw'otuuka ewa nnabbi w'obulimba, wano we wali pointi, bw'otuuka ewa nnabbi w'obulimba ono akola atya? Ng'akwaniriza bulungi, otaddeyo emitwalo gyo 10 okumulaba, okakalukanya emitwalo 10 oba 20 ogafunye. Ate baagala kubalabira bwereere, baagala ssente. Okakaalukanya mukazi wattu oba musajja wattu, n'abasajja abakulu, abasajja abaagala bashuga mame gye bali. Ofunye akasente ko, ogenze olabe omusajja gw'oyita nti musajja wa Katonda, naye k'olwo olunaku olw'enkomerero mulibalaba ng'amaaso gabanyuse, kubanga tebajja kubeera ne backup, tewali kiribanga kyakusali. Ne Sitaani alibagamba nti ggwe walina chance okusigala ne Katonda wo, lwaki walondawo nze? Genda wamma oyokebwe. So kati bw'otuuka ng'otudde mu katebe n'ogenda okulaba ng'akola bw'ati n'akugamba nti ndaba. Kati omusumba ono oba omufere ono bw'atandika okugamba nti ndaba, oluusi asobola okugamba nti ntunuulira face to face, oluusi n'akutunuulira nnyo nawadde nga gwe tomutunuulira, oba oluusi n'atunula wansi. Kati emyoyo gino egyakukuliramu bajjajja ne bajjajja gye bawa access ku bulamu bwo giba giconnectinga. Remember okuze nagyo kuva mu buto, endagaano ebaddengawo. Kati gino emyoyo gibadde gikutambulirako, egimanyi kye waalidde, egimanyi kye wanywedde. Ye lwaki tetusisinkana mu paati ey'okusatu? Ebadde paati yakubiri ku lw'obudde, tetusobola kubeera nga tusukkawo wano, tusinkane mu paati ey'okubiri, tusinkane mu paati ey'okusatu, biggweyo bulungi. Onkunnyonnyole nkulage ekitawaanya abantu, ekigenze nga kibonyaabonya abantu obutamanya, n'obula n'ogenda mu bannabbi b'obulimba ne bakulagula ebintu ebimu n'olaba nga bituufu, n'ebimu nga tebijja kusoboka naawe ng'obiraba. So tusinkane mu paati ey'okusatu, mubadde balabi balungi, mubeere bulungi, mweraba, naye nga mbasabidde nti mubeere nga muzibuka amaaso gammwe ag'omwoyo, musobole okulaba n'okutegeera, musobole okwawula ebibi, musobole okwawula ebirungi ku bibi. Katonda akamwa kammwe alyoke akafuule
ng'akaka oyogera ekintu ku bulamu bwo kibeere. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mubeere bulungi, mweraba.